okutonya enkya leero eresa abasuubuzi abamu ku bizimbe okuli ekya Qualisel mu Kampala nga ge bakaba ge bakomba olw'amazzi okwanjalira mu maduuka gaabwe. Amazzi ne gajjula n'aliyo abantu efudde kale obuzibu bwe tufunye amazzi nkuba ekitawanya nnyo mu bizimbe bino amazzi gabeera mangi obuzibu obuliwo omwala hamu wali ebikale eyasimawo kinnya wali eri amazzi gayingirira amazzi gasinga kuyingira ku sayidi zeeri naye omwala gwawale nokobulezi naye ogwawale bano beekozeemu omulimu okusobola okutaasa emaali yaabwe. Bategeezezza nti kino kati kyafuuka kya bulijjo gye bali amazzi okwanjalirira amaduuka gaabwe kyokka nga balaze obwennyamivu olw'abekikwatako kubanga tebalina kye babakolerawo. Ate kati nannyini waakyo tewali kyakola olw'okuba kati olengeri gye yateekawo okuzimba omwala tewali kyakola. Akulira ekibiina ekitaba abasuubuzi ki Unata Katongole Godfrey agamba nti embeera eno esibuka ku nzimba y'ebizimbe etagoberera mateeka. Naye ekituufu kiri nti ate abasuubuzi abakolera mu bizimbe bya haamu teri kizimbe kya haamu kiyingiza mazzi. Okitegeera teri muntu akolera mu dduuka lya haamu nga amaduuka gayingiza amaki, naye ffe twali tugamba enzimba gye yazimba yali mbi eyaviirako amazzi okuyingira mu maduuka g'abalala. Naye oba oli awo nabana abapangisa balandlords abalala singa baali bazimba ebizimbe bino nga balina pulaani eremesa amazzi gano okuyingira mu bizimbe byabwe, wandibaddewo alternative eremesa ebizimbe bino okuyingiramu amazzi. So tugamba tutya, tusaba KCCA ekole ogwayo. Tugenda kusaba ebizimbe byonna mu Kampala batulage ku approved plans zaabyo ffe ng'abakulembeze. Ayogera ekitongole ki KCCA Daniel Nuwabine ategeezezza nti bali mu kwogerezeganya ne bannannyini bizimbe mu Kampala okulaba obanga bakoze ebyo bye bazze nga babalambika. Twogeraganya ne bannannyini bizimbe okulaba nti beetereeza oba batereeza ebizimbe byabwe. Tulina ebizimbe ebitereezezza era ndowooza bw'ogendayo ne bwenkuba ne bwebeera etya bingi kati tebikyalina kizibu ekyo, naye bano abatannatereeza be bavaako obuzibu. N'olwekyo tuba tetwetereezezza KCCA ejja kuvaayo kangule ku ddoboozi ng'ewa ebiragiro ebirala. Kyokka ono aliko amagezi gawadde abasuubuzi wakati mu mbeera y'amazzi okwanjalirira amaduuka gaabwe. Kati tugamba bannannyini maduuka oba bali mu maduuka ago bagaamuke balekerere ebizimbe byabwe bagende mu bifo ebitagenda muki mazzi basement zino naddala ezo ez'obulabe abantu bavaayo ne ziddayo mu mbeera yazo nga bwe zaali nga za mmotoka, ate ng'emmotoka bwe zibeerayo emiwaatwa giri egikulukusa amazzi giggulwawo ne gitandika okukulukusa amazzi. Zinene nannyini kizimbe amazzi gano buli gye gakoma okuyingira ekizimbe, buli gye gakoma okubeera mu kizimbe gakinafuya. Kimoli Abdallah ne Namiremu Mary ku KTV Amalindire.